abatuwa emirimu mugabe IDs. Ne waba ali ku internship at least tubeere ne introductory letters ze tugaba ebbaluwa gy'osobola okuwa omuntu nga esobola mwawula nti nkeso oli amusanze n'amubuuza gwani amuwe ebbaluwa eraga nti ono intern nkola wano na wano. Abakolera ddala nga ba permanent staff tubawe IDs. ID eyo tetunda sente nnyingi. Tubawe IDs tusobole okweyawula ku balala. Nti gwe ID kale ne weeba at least ng'ekuli mu nsawo oli wonna waakubuuliza ID oba osobola okukola ki ogiwaayo. Ndiiko kizze naye kyenjala bagamba waliwo ebimu ekiwandiiko bye kitakonyeeko ng'okuzza ebintu by'abaana ebyatwaliddwa. Waliwo medical bills tebabizogeddeeko ng'ekibiina balina okumitinga medical bills ezaabakubiddwa. Ate n'amasimu tegogeddwako wano. So ekirungi tukyalina obudde leero lwakutaano Monday ssaawa 3 tujja basaba buli awulira nga ayagaliza FDC ekirungi oba oli wa Nuupu ng'oyagaliza FDC ebirungi oba oli wa NRM ng'oyagaliza FDC ebirungi DP UPCCP nga mwagaliza FDC ebirungi mwekwatekwate muleeta amasimu gano mujjanjaba abaakubiddwa ekyo kiveewo. Wobanga owuliranga ekigambo one Uganda one people kikyakukolera era mukwate amasimu g'abaakubiddwa mu mutima gwa one Uganda one people mugazze. Later, but by Monday, if the likes of our sisters haven't gotten any kind of medical remedy, and those that lost their property haven't gotten any kind of compensation, then this will cease and will be null and void. We will still take on all our measures and we tulinga omuzadde kyatunyize nnyo era kye twasoose okulowoozaako twagambye oba bamuteeke mu fashion oba oliawo eyo waliyo emirembe ne tugamba oba tumuteekewa kubanga kati bweba bitandise okukubibwa oba omwana okufiirwa naye nga lwaki tumenyawo kariya y'omuntu omuntu eyo kyawulira kyayagala era kyasobola. Oba Uganda yaffe gye tugamba nti enkya we have visions 2040 naffe twagala eggwanga lyaffe likule ligende mu mawanga amalala like other countries. Ekitutunda kikimawulire kati bwe tulwanyisa abatutunda olwo eggwanga tuba tuliteekawa kati nga opposition gye tuba twandibadde tulinamu essuubi nti yejja okuyisaawo ebirala bwebanga kati yetandise olwana ng'ekuba bannamawulire tuddukire waffe ng'abantu aba bulijjo. Naye twagala bagumya nti temudduka mu mawulire. Embabazi, don't run away from the media because for mulimo gwaffe mulimu okusomesa okusanyusa n'okutegeeza eggwanga. So kati buli omu bw'anadduka n'agenda mu bw'akawuntanti n'agala akole mu banka tewali agenda kubuulira wa banka biki ebiri bweru. So temuggwamu maanyi tubasaba mugume kyova olabanga ebintu nga bino bwe bibeerawo ffe tuvaayo ne tubyogerako. Naffe twalikidde ne tugamba nti gye tukolera bana nga ye bamuyiwa amannyo ddala ddala tumuteekewa ng'ate abakikoze bebo be tuyinamu essuubi kubanga bwebanga opposition be tuyita abawabuzi ba gavumenti be tugamba nti gavumenti bwekola kino ne tusoberwa tugenda ate ku opposition oba oli awo batubeerere eddoboozi batulwanirire ate nga be bakola ebikolwa bwe biti kyennyamiza ate ne mubatulugunya kati awo wenneewuunyiza what was your aim? Was it a target to show that you have power? Kati musobola olwana kati musobola okuba. So kyannaku nnyo era nsaba whoever is concerned nawulidde babyetandise obyawula nti ate CFDC yonna nti ate simanya bano bamafaabi ate simanya baani naye gye baabadde kyadde kisebe kya FDC regardless obaani ffe tubalabanga FDC. So you either come out and clear this page oba for us we shall embark on you as FDC. Omulembe guno aliwo nga Katonda akola bizinensi ye nga n'eddembe ly'obuntu we likola ki weeriri okusasula omuntu ddembe ly'abuntu ate kyongera n'okusitula omutindo n'eddembe ly'abamawulire. Tusinzidde mu press conference eno
okutegeeza abakozesa abataagala kusasula n'abatannasasula bettanire nnyo okusasula era beeweeyo